الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربي وربكم ورب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على من بعث رحمة للعالمين مرتضى مجتبى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. abalungi mwenna beekuumidde ku lutimbo olulungi olw'emirembe. Okusooka kwa byonna mukkirize Allah tusooke mutendereze era tubemu abo abamutendereza bbanga lyonna. Ate wabaawo ekiseera ng'okutendereza Allah kuyina okusukka, kuyina okuyitirira n'omutendereza okusukka ku ekyo kye wandimutendereza ebbanga erisigadde. So Allah tumutendereza ne tumwebaza ala ma manna alaina mina ni'am, ku ebyo ebyengera byatugabiridde ng'ekimu ku byengera eby'ebbeeyi okubanga atutadde mu abo abatuuse mu nnaku 10 zino. Tuli mu abo abajulidde ennaku 10 ezisooka mu Dhul-Hajji. Allah tumwebaza nga bangi tazibawadde gwe nakuwa chance ne zikusangawo. Ennaku ezijjudde obulungi, ennaku ezijjudde ebirungi bya Allah, ennaku ezijjudde emikisa gya Allah, ennaku ezijjudde okusaasira kwa Allah, ennaku ezijjudde okwanukula kwa Allah edduwa zaffe, ennaku ezijjudde buli kirungi Allah azitusanzizaawo. Falhamdulillah, Allah tumwebaza. Tumusaba Allah asebyengera n'emirembe ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gwe mbasaba, gwe mbakubiriza okubeera mu abo abamusaalira ebbanga lyonna, nga yenna kullu man yahtaju ila barakati llahi subhanahu wa ta'ala, yenna alina obwetaavu eri emikisa gya Allah, alina obwetaavu eri ebirungi bya Allah, falyukthiru salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Yitiriza nnyo mu buwangaazi bwo, yitiriza nnyo mu mbeera zo z'owangaaliramu okubanga osaalira nnyo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As-salatu alayhi salatan wahida, okumusaalira olusaalira lumu osibwako emikisa gya Allah, oteekebwako okusaalira kwa Allah emirundi 10. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Tusaba Allah asebyengera n'emirembe ku ye. Mbebaza bbanga lyonna okwekuumira ku Salam TV. Mbagamba nnyo era neeyongero kibagamba nti buli w'ogyekuumirako ebbanga ly'omala nga weekuumira ku TV eno Salam TV, kabonero akalaga nti olina okutya Allah ku mutima gwo. TV etagenda kwesitaza, etagenda kugamba nti abaana bagende beebake ffe abakulu katulabe. Waliwo akaseera waliwo TV ezimu nga abakulu balina olaba ne bajja nga abaana tebalina bbeerawo. Kati gino emigaso gigenda erimu abakulu n'abaana abato. So Allah tumusaba agikuume, agyongere amaanyi, Allah agyongere okugiteekamu omukisa, agyongere ogituusa mu bantu mu nsi yonna. Tuli mu nnaku 10 ezisooka mu Dhul-Hijja. Allah baada an khalaqa samawati wal ard, Allah amala okutonda eggulu n'ensi, n'amala okutonda eggulu n'atonda ensi, n'ateekamu ebitonde. Faddala ba'daha ala ba'din, Allah yajja ayina ebintu byasukkulumya ku binnaabyo. Allah amala okutonda ensi n'ateekamu abantu, n'ateekamu ebisolo, n'ateekamu buli kimu, ebiwuka, n'ateekamu ebyennyanja mu nnyanja, n'ateekamu byonna. Byonna Allah amala obiteeka mu nsi. Wafaddala ba'daha ala ba'din, n'abaako Allah byawa enkizo ku binnaabyo. Mu bitonde Allah n'asukkulumya nze omuntu, gwe Allah n'akusukkulumya n'akusussa ebitonde byonna ebisigadde. Allah kyeyagamba nti walaqad karramna bani Adam,
nasukulumya omuntu nasukulumya omwana Adamu naga nti wahamalnahum fil barri wal bahr okumanya yakusukulumya Allah nakuwa obusobozi osobola otambulira ku lukalu osobola otambulira ku nyanja osobola otambulira waggulu mu bbanga enkizo Allah omuntu nagimuwa namusukulumya nembantu bonna Allah nabako byasukulumya ku bannaabo nabako byawa madala nga tetwenkanankana nga mubantu ffenna tuli bantu oli muntu nange ndi muntu naye ne wabaawo mu bantu ffenna Allah nabako basukulumya bawa enkizo mu bantu abasigadde we yasukulumya nasukulumya bannabbi mu bannabbi n'abaka 205 bawa enkizo n'abogerako mu Qur'an naga minhum man khasasnahum alaykum minhum man khasasnahum mubbo mulimbe twababuulirako mubbo mulimbe tutabagamba nga bannabbi naye nga Allah tiyabogerako mu Qur'ani ate ne 205 faddala minhum ulul azmi min ar-rusul nibo bawa batano byawa enkizo babayita ba ulul azmi min ar-rusul ate ne 205 wafaddala minhum Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi Muhammad namuwa enkizo namusukulumya kuba nabbi bonna abasigadde era nabbi yayogera n'agamba ana sayyidul bashar wala fakhr nze kabaka w'abantu bonna nze kabaka w'ebitonde byonna Allah yansukulumya ku bantu bonna naga ate sibyogedde beewanirako wabula enkizo Allah yagimpa yagiwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakadhalika fi ayami dunya nga Allah wasukulumiza mu bantu wakadhalika fi ayami dunya na bwekityo ne munnaku ezikola omwaka ne munnaku z'ensi ezitambula mu nsi fi ayami dahar ennaku ezikola omwaka faddala Allah ayina ennaku ze yasukulumya ku nnaku endala Allah ayina ennaku ze yawa enkizo Allah ayina ennaku ze yazitoya olwaleero ekyokulabirako Allah yasukulumya ebintu waliwo ekintu ekyasukuluma ku birala Makka n'asukuluma Makka ne Madina nebyo ebibuga ebisukuluma ku bibuga ebirala byonna n'asukulumya olwaleero ne muba mu byakulya nti omuceere guugo ffenna tuli mu kulya muceere naye waliwo alya basmati mahmudu n'alya kaiso ffenna tuli mu kulya muceere ne waliwo omuceere oguyina enkizo era nga n'ebbeeyi yaagwo ojja sanga guno gwanyanya guli kilo ya $1,000 Allah waatyo asukulumya ebintu ku binnaabyo nze nagenda kugula ebinyeebwa mu katale ningindi nabukaseera awo ngenda kugula binyeebwa baana badda ku masomero ginats ebyaffe ebyawano ntuuka wali mukazi muganjagala ebinyeebwa kilo ya meka nanga kilo y'ebinyeebwa ya 600 mba nsasula ne wajjawo omusajja omulala naye n'agamba nange njagala binyeebwa njagala nuts binyeebwa naye n'agamba akenjalo naga nze ekika ky'ebinyeebwa byenjagala babiyita cashew nuts n'abuuza nti kilo ya mmeka ono n'amugamba kilo ya cashew nuts ya $800 ffenna twagala binyeebwa ize njagala binyeebwa ginuts n'olya yagala binyeebwa cashew nuts ebyange bya 600 ebyoli bya $800 era nasooka ne mutunuulira abigula we namwetegereza nendaba nga tuli banjawulo nenga namutunuulira agule ebinyeebwa eby'emitwalo 8 nange agule ebya 600 nenetunulako nenetunuulira nenzikiriza nentegeera nti twawukana mu levels kakati weekityo ne mu nnaku ezikola omwaka waliwo ennaku Allah ziyawa enkizo ku nnaku ezisigadde ffenna tulidde kyekimu tulidde emmere naye emmere gye tulya eyawukana
ffenna tusuze twebase ku mufaliso naye waliwo eyebase mu kazigo, waliwo eyebase ku street ku lubalaza, waliwo eyebase mu nyumba. Ffenna twebase naye neebaka yanjawulo. So nawe ekityo mu nnaku ezikola omwaka Allah ayina ennaku ze yawa enkizo ku nnaku ezisigadde. Era n'agamba mu Qur'an n'agamba nti inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, emyezi Allah gy'amanyi gye yateekawo kututambuliza ensi eno, kututambuliza obulamu bwaffe mu nsi, 12 shahran, giri emyezi 12. Naye Allah n'agamba kale giri 12, minha 4 hurum, mujjo mulimu emyezi 4. Gyonna myezi ngibawadde mutambulizeeko ensi, naye naga mulimu emyezi 4. Emyezi 4 gya mizizo gya nkizo. Mu myezi egyo 4 gwe gumu ku mwezi gwe tulimu olwaleero, omwezi ogwa Dhul Hajji. Ate omwezi Allah amala ogusitula, emyezi gyonna gya nkizo. N'egyo gyayogeddeko hurum gya mizizo. Naye mu myezi egyo wafaddala minhum ayyamin, mu myezi egyo Allah n'asukkulumyamu naawe enkizo ennaku, ne wabaawo ennaku ze yasukkulumya ze yafuula ez'enkizo. Temwerabire emega bali tubadde tutambuza omusomo mawani'il baraka, ebiziyiza emikisa mu nsi. Naye olw'ekiseera kye tulimu tugamba nti waliwo ebiseera nga era nakyo tujja tukiteekamu gwanoonya omukisa mu nsi. Waliwo ebiseera mu myezi egyo gy'ayogeddeko n'abaako ennaku ze yawa enkizo ze yasukkulumya myezi gyonna. Wabaawo omwezi nga gwo gwa nkizo, omwezi ogwo mugusukkulumya n'abaawo ennaku ze yawa enkizo. Nabbi n'agamba nti ma min ayamin, teriyo ku nsi kuno, teriyo lunaku mu nnaku, ma min ayamin, teriyo lunaku mu nnaku mu nsi muno, mu nnaku zonna ezitambuza ensi. Ma min ayamin a'zamu inda Allahi, nga za nkizo nnyo, wa ahabbu ilaihi, nga Allah zaagala nnyo, za bbeeyi nnyo, Allah zaagala nnyo, al-amalu fihinna, Allah n'akusaasira n'okoleramu omulimu. Wulira wano, Allah n'akusaasira al-amalu fihinna, Allah n'akusaasira n'okwata essimu yo n'onyiga n'oweereza. Al-amalu fihinna, Allah n'akusaasira mu nnaku zino n'osaddaakiramu. Al-amalu fihinna, Allah n'akusaasira mu nnaku zino ne bakoola ne bagamba nti waayo ng'oyita mu kitongole kya Salam Charity. Al-amalu fihinna, n'okwata essimu yo mu nnaku zino, merchant code gye bakuteeredde ku screen n'oginyigamu n'oteekamu omuwendo gwa sente. Yagamba al-amalu fihinna, omulimu gw'okoleddemu Allah agenda gwagala, Allah agusiima nnyo, guyina amadaala, Allah agwagala nnyo okusinga omulimu gw'okoledde mu nnaku ezisigadde. Okimanyi nti woba wasaddaaka wiiki eri nga ndi ku TV, ate w'osaddaaka olwaleero, luli n'oba wawaayo $5, leero n'owaayo 2, 2 gya leero gya nkizo nnyo okusinga 5 gye wawaayo. Allah omulimu gw'okoleramu agwagala nnyo. Allah agwagala nnyo, gwa nkizo, gwasukkuluma mirimu egisigadde. Okutta essimu yo oli mu kunyiga, byolaba ku merchant Airtel merchant ID oli mu ginyigamu. Omulimu ogwo gw'oli mu kukola essaawa zino gwagalwa nnyo okusinga gw'ogenda okukola mu nnaku endala zonna ezitali 10 ezisooka mu Dhul Hajji. Ma min ayamin, Allah aziwadde enkizo, Allah azisukkulumiza. N'agamba ne batuuka okugamba sahaba, ya Rasulallah, nga za nkizo. Kale oba za nkizo, wala al-jihadu fi sabilillah, omubaka wa Allah kakuba okugenda okulwana mu kkubo lya Allah, omulimu gwenkola wano okusaddaaka kwensaddaaka gukusinga? Nabaga wala al-jihadu fi sabilillah
osaddaaka wano omulimu gw'okusaddaaka kwogenda osaddaaka wano mu lunaku luno olwaleero ng'oli mu nnaku zino Allah ziyalayira n'agamba nti walfajirin walayalin ashirin balayirira ebire 10 Allah yabilayira aksamahunna Allah yabilayira biina enkizo omulimu gw'obikoleramu omulimu gw'okola kati gwa nkizo nnyo kyaga kakuba okulwana mu kulya Allah jihadi si kintu kyangu era ffe olwaleero tulwanisa myoyo gyaffe butakola mazambi n'olaba tutagala ne tugagwamu ne tugakola n'olwo bali abalumba in battlefield ganti walalja illa rajulun okujjako omusajja kharaja bimaalihi agenda n'akwata emaali ye yonna ng'ewalaba mu ghazwatu Tabuk mu lutalo lw'e Tabuk Nabbi sallama ayimirira mu ashabihi n'abagamba nti man lahu shay ani ayina kyayina ng'asobola okukikwata n'akyerekereza n'akiwaayo mu kkubo lya Allah. Basahaba ne bagenda okuleeta ebyabwe. Abubakari Umaru ajja Yesu ng'atemye tundu ku maali ye alireese ge ya Rasulallah kitundu ky'emaali yange nkireese nambuuza oleseeyo kyewaka nagandeseyo Allah n'omubaka we. Abubakari najja bijamii maalihi emaali ye yonna n'agikwata ebyobugagga emaali yonna n'agikwata n'agireeta naga ya Rasulallah yino eyambeko mu lutalo lwa Allah. Nambuuza kikyolese waka nagandeseyo Allah n'omubaka we. Kakati yagenti illa rajulun enadatul istithna Allah jem naga okujjako omusajja kukya jihadi ko okujjako omusajja kharaja binafsihi yeke nyini ng'agenze mu battlefield wa maalihi n'akwata ne maali n'agenda nayo walam yarja shay'an min ne watabaawo kyonna kidda byonna ne bisigaliyo oyaba n'enkizo naye tewali walal jihad tewali kigenda kusinga swadaka gy'okoledde mu lunaku luno olwaleero. Kandi baba bategedde ebigambo wano nga sinnagenda mu maaso okwongera okunnyonnyola enkizo Allah gye yateeka mu nnaku zino. Ndaba wano alhamdulillah waliwo abantu abazitegedde. Rajabu Musa ennaku azitegedde. Nsaba kitiibwa Allah nga wotegedde ennaku zino Allah akutere baraka mu byonna byokola. Dimba Amina ategedde obukulu bw'ennaku zino. Rashida Nangozi abutegedde. Ahmed Kizito ategedde obukulu bw'ennaku zino ze tulimu. Salmani Nanteza obukulu obutegedde alhamdulillah bakabutuuse. Kuruthumu Namusoke naawe otegedde obukulu bw'ennaku zino. Allah akumalira obwetaavu bwo. Majid Salim twalugumuka kaaga oga obukulu bw'ennaku zino naawe obutegedde. Saba Allah akusukkulumye nga yasukkulumya mwenna abagenda okuweereza olunaku olwaleero. Saba Allah abafuule bankizo mu nsi. Allah abasukkulumye nga yasukkulumye ennaku zino ze tulimu. Era njagala ndabe abo abaagala okubeera abasukkulumu mu duniya ya Allah. Saba Allah akusukkulumye oba mu famire oba mu nsi oba gy'owangaalira oba mirimu gy'okola. Saba Allah akusukkulumye bagambe nga akasajja kayina amaanyi mangi mirimu nga yasukkulumya yawa enkizo ennaku ze tulimu zino. Yiyo Merchant ID Airtel nga wobiraba ku screen yo nyigamu *8593842 gonyige yes ebirala bisigadde kuteeka mu muwendo gwa sente na pini ngenda kufuna erinnya lyo wano. Naye nga wowaddeyo olwaleero nsaba Allah akusukkulumye akuwe enkizo nga yasukkulumye ennaku zino biidhnihi tabarakahu wa taala. Salama Nakidodo naawe alhamdulillah bakabutuuse. Nsaba Allah akusukkulumye. Rajab Musa nsaba Allah akusukkulumye akuwe enkizo. Njagala laba wano bantu baliwa abo gwereeta niya ti Allah niya yange nsukkulumya. MTN era kodi iyo *65*3*358*58 nga ola ku screen
gwenyiga yes tekamu mwendo gwa sente ne pini obaka bugenda tuka wano. So Allah watu yasukulumye ennaku zino ansairil ayyam ku nnaku zonna ezisigadde min ayyami dunya ennaku ezikola omwaka. Nabbi n'atugamba okumanya Allah yazisukulumya faakthiru fihinna muzo muyitirizeemu nnyo, muzoyitiriza nnyo, fubanga woosobola weerwaneko ofube ng'olulimi lwo lutoba mina tahlil ne la ilaha illallah. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam ku lunaku luli lwe tugenda okwogerako mu maaso awo, kuba ennaku zonna zirina enkizo, zonna Allah yazisukkulumya, naye ate waliwo muzo nga wembaga nti Allah ajja asukkulumya ebintu binnaabyo ennaku zonna 10 za njawulo, naye ate muzo mulimu olunaku yawmu Arafa tugenda ddulabako, era ddwo luyina enkizo. Era Nabbi yatukaloga nti afdar ayyamikum yawmu Arafa, olunaku olusinga enkizo mu nsi n'obulungi n'okubeera olw'ebbeeyi lunaku lwa Arafa, naye tugaddulako mu maaso awo. Ne zino ennaku zonna Allah yazisukkulumya, zino ennaku zonna Allah yaziwa enkizo, omulimu gwonna gw'ozikoleddemu gwa njawulo. Kyage nti faakthiru fihinna, Nabbi akugambye kale woba tolina kasente k'osaddaaka, okusaddaaka kuganye, okebedde ku simu yo toyinaako, kale yitiriza mina tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yitiriza nnyo ekigambo ekyo, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sadaka eganye ki toyinamu sente, kiri kiganye ekirala ki, kale mu byoba oyitiriza biri byonna biba biganye. Nabbi agambye mu nnaku zino 10 faakthiru fihinna min atahlil, yitiriza munyo, sukkulumya nnyo mu nnaku ezo ekigambo la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Era Nabbi wa Allah Kalimullah Musa alayhi salam bamuyita Kalimullah kubanga ye yasinga okwogerezeganya ne Allah mbannabbi, nga Allah wamwogerako mu Qur'ani n'agamba nti wakallama Allahu Musa takliman, Allah yayogerezeganya ne Nabbi Musa olwogerezeganya lwatayogera nalo Nabbi mulala yenna. Naye Musa ayogera ne Allah, amuga Allah wange mpaayo ekigambo ekyokutendereza nga kyange nzekka nga Musa, mpaayo ekigambo nga kyange nga Musa, nga kyanjawulo kyankizo. Allah kyava amugamba ekigambo kyenjagala ennyo nga nkyagala nnyo era kyenkuwadde, yitiriza nnyo gamba la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ekyo kye kigambo kyenkuwadde kyankizo kya bbeeyi nnyo, teri kigambo kikisinga. Musa n'agamba Allah wange nkugambye kimpe nga kyange, ekyo abantu bonna bakyogera, bannabbi abansooka bonna bakyogera, nze mpanga kyange nzekka nga nze Musa. Allah n'amugamba ekigambo ekyo kyolaba wookwata ensi yonna n'ebigirimu mahma, wookwata eduniya yonna wama fiha, n'okwata amagulu 7 n'eduniya yonna n'ebigirimu byonna, n'obiteeka wadaaha ala almizan, n'obiteeka ku mizaani saidi, n'okwata n'ekigambo ekyo la ilaha illallah
wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ekigambo ekyo n'okiteeka nakyo ku minzaani, ekigambo ekyo kizito okusinga edduniya yonna n'ebigirimu. N'amugamba nti Allah we kibawo ekityo nkisiimye nange kyengenze nakyo. Kati ekigambo ekyo kyagambye nabbi fa akthiru fihinna, muyitirize mu nnaku zino 10 mina tahlil, mu kwogera la ilaha illallah. Mune ekigambo la ilaha illallah mukiyitirize nnyo mu nnaku zino 10. Wa takbir, n'ekigambo nti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tahmid, n'ekigambo ekiga nti alhamdulillah, alhamdulillah. Ennimi zammwe zitobe nga zoogera ku bigambo, ennimi zitobe nga zoogera ku Allah. Kale okusaddaaka kugaanye, ekyo nkakasa kyo tekijja kugaana. Gwasobola sadaka ogusobola, gimu ku mirimu egy'enkizo egy'ebbeeyi Allah gy'ayagala ennyo. Yaga nti khairul a'malu inda Allah, omulimu Allah gwasinga okwagala sururun adkhuluhu almuslim fi qalbi akhihi, lyessanyu lyogenda oyingiza mu kifuba kya mugandawo ng'owaddeyo. Bulungi obuli mu kuyamba ng'owaddeyo. Kaakati laba owaddeyo, omulimu ogwo Allah gwagala nnyo, oweereddeyo mu nnaku Allah zaasinga okwagala, ng'omulimu gw'okolera mu nnaku ezo gwa bbeeyi nnyo, okoze omulimu Allah gwasinga okwagala. Mu nnaku Allah zaasinga okwagala, ebiseera Allah byasinga okwagala, wulira enkizo eyo, wulira obulungi obwo gw'ate agenda okuwaayo. Allahu akbar. Oli wanjawulo, oli wankizo nnyo, era amannya gaagano geeyengeddeko, mutegedde ebigambo. Ne insha Allah mukkirize tugenda sooka tuwummulemu, nkomewo n'amannya gammwe mwenna abeerekereza. Ayagala okuwaayo procedure yeeyo eyita ku screen yo wa Airtel, yeeyo star M85 star 9 star 43 42 9 8 hash. Niga yes, oteekemu omuwendo gwa sente ne piniyo, message ngenda giraba. Saba Allah nga yasukkulumya ennaku zino, naawe wenna agenda okwerekereza ku ekyo ky'ofisiza ku ssimu yo kiweeyo. Saba Allah naawe akusukkulumye. Mukkirize tusooke tuwummulemu katono, ngenda kukomawo inshallah n'amannya gammwe n'okwongera okulaba enkizo y'ennaku zino 10 ezisooka mu Dhul Hajji. Katuwummulemu tukomawo, tokyusa, tutagaataganya remote yo inshallah. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future.
The government of Uganda, in collaboration with the International Telecommunication Union, ITU, welcomes you to the Global Symposium for Regulators, GSR 24, taking place at the Speak Resort and Convention Center Munyonyo in Kampala from July 1st to 4th, 2024. The Global Symposium for Regulators is an annual event organized by the International Telecommunication Union, ITU. The GSR brings together 700 international delegates, including the world's telecommunication and information communication technology regulators, policymakers, and industry stakeholders. Let's work together to promote regulation for impact. Welcome to GSR 24 Kampala. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types, including menthol, antibacterial, ice cool, blueberry, coconut, and raspberry. Each one promises an upper-world, refreshing feel that redefines your experience with bathing. Lanzo Luxury Bathing Soap, the ultimate refreshing feel. Distributed by Chopper General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikoba, Kampala. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Munno mukabiye mundo dala tuli ba mukwano nnyo ate omunyovu. Salamu TV n'amakampuni gonna ge tukolagana nako tukuleetedde amanzaali ga Idi. Kino kitereke kya Idi bw'onaasumulula gw'onoomanya obuwanguzi bw'otuuseeko. Eri munnayuganda yenna omulabi wa Salamu TV ogenda kuba muwanguzi buli lunaku mu pulogulaamu zaffe ez'enjawulo. Ku makya, mu ttuntu n'olweggulo tuli wamu naawe mu ssanyu ne mu mbeera ey'akazigizigi. Kati tukuleetedde ekitereke kya Idi. Fuuka muwanguzi olwaleero. Ekitereke kya Idi Aduha ffe tugenda kisitula tukikubira okukituukako weekuumire ku Salamu TV. Amaaso, amatu, ebirowoozo byonna biteeke ku Salamu TV. Owangule ekitereke kya Idi enkulu okuva wano ku Salamu TV ne bapatinazi baffe bonna. Salamu TV ekyatambula n'omutima gwayo omukabi. Anti munno mukabi ye munno ddala. Salamu TV, olutimbe lw'emirembe. Eno ye Salamu TV. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربا إلهي كما ترب سواء ملك دلا بأسماء كفاه. والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على من بعث رحمة للعالمين مرتضى مجتبى أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tubaza Allah subhanahu wa ta'ala oyakyawaniride entunnunsi zaffe Allah mikono gye. Tumusaba Allah asebyengera n'emirembe ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tumwebaza atuwadde atulonzeeyo mu abo n'atuusa mu nnaku zino 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhijja. Ennaku ez'enkizo tuziyita ezimu ku nnaku min afdali ayami dunya. Ennaku Allah ziyawa enkizo. Allah ayina ennaku ziyasukkulumya ku nnaku esigadde. Era hadithi emu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna lillahi fi ayami dunya nafahatin. Inna lillahi fi ayami dunya. Inna lillahi fi ayami dunya. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba inna lillahi fi ayami dunya. Mazima Allah alina mu nnaku zonna ezikola omwaka. Allah alinamu ennaku nafahatin.
mulimu ennaku nga zijjudde obulungi, zijjudde ebirungi bya Allah, zijjudde emikisa gya Allah, zijjudde okusaasira kwa Allah, zijjudde ebirungi bya Allah, zijjudde buli kimu kye tuyinza okwetaaga mu nsi muno. Inna lillahi fi ayami dunya nafahatin. Allah alina mu nnaku ezikola omwaka, ennaku zonna ezikola omwaka alinamu ennaku ze yawa enjawulo, ze yawa enkizo. Mu nnaku Allah ze yawa enkizo ze zino ennaku ze tulimu olwaleero, ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji. Allah n'azoogerako, ma min ayamin a'zam inda Allah, ennaku Allah ze yasukkulumya teri nnaku mu nnaku Allah ze yawa enkizo, mu nnaku ze yasutula n'aziwa ekyenjawulo. Wa ahabbu ilayhi, era nga azaagala nnyo Allah al-amalu fihinna, emirimu gy'okoleddemu fi hadhihi al-ayyamu al-ashar, Allah agyagala nnyo okusinga emirimu gy'okolera mu nnaku esigadde. Gaye ntiitiriza nnyo okwogera ku Allah. Sadaka gy'owaddeyo mu nnaku zino erina enkizo, erina eddaala ddene mu nnaku zonna esigadde mu nnaku ezikola omwaka. Kyova olaba Allah mu nnaku zino we yali ayogera nga nabbi waagaye nti fa akthiru fihinna min at-tahlil, muyitirizeemu nnyo okwogera ku Allah, muyitirizeemu nnyo okwogera ku Allah. Era Allah kyagambye okumanya gumu ku mirimu, mu mirimu egy'enkizo oba emirimu egy'ebbeeyi, mu mirimu egy'ebbeeyi era egy'enkizo mu nnaku zino 10 ze tulimu, nabbi kyagambye nti muyitirizeemu nnyo okutenderezaamu Allah. Allah kyagambye bali mu hijja ega nti liyashhadu manafi'a lahum, balabe emigaso, naye aga nti wayadhkuru smallahi, mwogere nnyo ku Allah, muyitirize nnyo dhikiri, yitiriza nnyo la ilaha illa Allah fi ayamin ma'lumatin, mu nnaku ezo ezimanyiddwa, ennaku zayogerako wano 10 lino. Era bamufassirin nga ayami ma'lumati ze ziriwo ezo ennaku 10 zino esooka mu Dhulhajji. So tuyitirize nnyo nga we tusobola ennimi zaffe, era emirimu egisinga okuba egy'ebbeeyi mu gyo mwe muli omulimu ogw'okwegera ku Allah, nga nabbi waatukubiriza nti mugusukkulumye nnyo mu nnaku zino ze tulimu. Kakati Allah nga wasukulumiza ennaku ezo, ate n'asukkulumya 10 lyonna lisukkulumu, ate n'abaako olunaku lwasukkulumya n'agamba nti ma min ayamin, agaye nti afdalu ayamikum, olunaku olusinga obulungi, olunaku olusinga obulungi mu nnaku zonna ezikola omwaka, mu mwaka gwonna, afdalu ayamikum, olunaku olusinga okuba olulungi, yaumu Arafa, lwe lunaku lwa Arafa. Era nabbi n'agamba nti ma min yaumin afdalu inda Allahi min yaumi Arafa, teri lunaku lusinga bulungi, teri lunaku lusinga nkizo, teri lunaku lusinga bulungi mu nnaku zonna. Obadde n'ennaku zo n'oga luno olunaku lwa bbeeyi, luno olunaku lwe nazaalibwa, lunaku lulungi, luno olunaku lwa kino, luno olunaku, naye agambye nti mu nnaku zonna ezikola omwaka, ma min yaumin afdalu inda Allahi min yaumi Arafa, teri lunaku lulungi kusinga lunaku lwa Arafa, olwo lwe lusinga mu nnaku zonna ezikola omwaka. N'agamba nti yanziru llaha ta'ala ila samai dunya, mu lunaku olwo Allah akka ku ggulu erisooka, Allah akka ku nsi ku ggulu erisooka, n'agamba malayika unduru, mulabe mutunuulire abaddu bange,
abali olumwa Arafa abali wali mu lusenyufu olamba kubiriza ofuna kasente gende Makka. Olunaku olwo ganti batunuulire nammwe abali eno ewamwe Uganda mwasiibye kwa Nabbi sallallahu agambye nti olusiiba manusama yawma Arafa kasita osiiba olunaku lwa Arafa Allah nakuwa omukisa nakusaasira n'olusiiba Allah kafaratun akusonyiwa omwaka ogwayita asana almadiya walbaqi n'ogwo ogujja mu maaso walqadima oguli emabega n'omwaka oguli emaaso byonna byogenda okukola Allah agenda byokusonyiwa. Kati wasiibi Allah akusaasidde kuba bali mu hijja bo tebasiiba naife asigadde wano e Kampala Uganda osiiba wasiibye olunaku olwa Arafa. Nabbi n'agamba Allah wakka ku ggulu erisooka gaba banne mutunuulire abaddu bange mubatunuulire mubalabe olowooza lwaki kiki baagala biki bye baagala bwanaaga byonna bye baagala mbibawadde. Era olwo olunaku Nabbi n'aga khairu du'a edduwa esinga obulungi edduwa esinga enkizo edduwa Allah gye yasukkulumya edduwa Allah gye yawa amadaala edduwa Allah gye ayanukula khairu du'a du'a yawm Arafa yedduwa gy'owanika emikono n'osaba ku lunaku lwa Arafa. Tukaabye ebizibu tukaabye ennaku tukaabye endwadde tukaabye buli kimu. Olwaleero tukaaba amabanja olwaleero tukaaba ki kino kisuuse kino Allah atuleetedde akaseera akatujjako ennaku. Allah atuleetedde ekiseera ekigenda otujjako ennaku era akaseera ako ba'da al-asri olunaku olwo okuba wiiki yonna nyinza obutadda naye abawalimu bonna bagenda okujja bagenda dwogerako naye olunaku olwo ba'da al-asri tokkiriza okutaataaganya paka ku magharibi. Olwo olunaku just saawa nga 2:3 ezo essaawa ziwe Allahu ng'olaajana ng'omusaba oyitiriza ekigambo Nabbi kyagenda nti wa aktharu ma qultu ana wannabiyuna min qabl nze kyensinga okwogera ne bannabbi olubereberye lwange la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Olunaku olwo okusingira ddala lwonna tewanditaataaganyiziddwa naye okusingira ddala akaseera ba'da al-asri keetegekere eyo ddiiru ngikuwadde nsaba Allah nange ampeemu obulungi eyo ddiiru ngikuwadde nga ogivaamu ng'obulamu bwo tebukyuse ba'da al-asri ke Allah wange kino kyekiganye ebbanga lyonna amabanja awo gakutukira ba'da al-asri mu lunaku lwa Arafa lugenda bba lwa mukaaga. Olunaku olwo olw'omukaaga yawmu Arafa ku lunaku lwa Arafa akaseera aka ba'da al-asri tokkiriza kutaataaganya wanika mikono amabanja we gakutukira ennyumba gy'oyagala okuzimba weekutukira emmotoka gy'oyagala ovuga empya weekutukira etali yakutambula na jampa emmotoka zino ez'okubira bannaye njampingako ate bannaye nyambaako munsindikeko ate ez'okutambula n'akadomola ezo okusabira Allah emmotoka gy'oyagala emaleyo omukyala gw'onoonyeza ebbanga akaseera ako nkakuwa ddiiru eyo ngikuwadde omwami gw'onoonyereza ebbanga ddiiru eyo ngikuwadde omwana gw'onoonyereza ebbanga nti omwana abuze nkuwadde eddiiru ogwo ekyo kyo nkikuyisirizaawo Allah nsaba mpeemu obulungi naawe
Allah waba kutulidde ganseka mugerwa yantegeeza akaseera ako ujukira ogeseka mugerwa akaseera nkaganyuddwa muko. So saba wakitibwa Allah fenna atuteeke mu abo abagenda okuganyulwa mu lunaku olwo. Nga ngenda mu maaso n'okwogera ku lunaku olwo nziramu okwebaza mwenna abawaddeyo. Nsaba Allah abamalire. Naawe nsaba wakitibwa Allah wenna agenda okuweereza kyosobola essaawa zino zennyini. Nsaba Allah w'amaanyi ne buyinza ayisizeeko akuteeke mu abo abagenda osangawo olunaku lwa Arafa, ate akuteeke mu abo abagenda odufunamu enkizo n'ennaku zino ze tulimu. Nebaza ndaba wano Maryam nabikowa obubaka bwo bwatuuse. Nsaba Allah akusukkulumye nga we yasukkulumye ennaku zino. Fauzi Hussein nawe obubaka bwo bwatuuse. Nsaba naye Allah akusukkulumye nga yasukkulumye ennaku zino. Amuza Kungu mitwalo 2 gwakyasinziza amaanyi mu lunaku olwaleero. Ajati Zainabu Adamu oba oliridde awaleero maama wange omulungi sinnakulaba n'agiswale Adamu. Mumanyi kasita siraba amannya gammwe kinko kikola mawulire naye okugalaba kyafuuka kya bulijjo lwakuba leero sinnagalaba. Naye okulaba nti Ajati Zainabu Adamu tekyakola mawulire wano naye kigakola ng'ate temulabise. So Amuza Kungu gwakyasukkulumye n'emitwalo 2. Akuddirira bamuyita Majidu Salim ali mu 16,000. Nensaba Allah nga wosukkulumye olwaleero Allah naawe akusukkulumye mu duniya muno akuwe enkizo akusukkulumye. Maryam nabikowa ku myogo 2 nsaba Allah akumalire. Zam Nakayenga nsaba Allah akusukkulumye nga weyawadde mu nnaku zino Allah akuwe enkizo. Nage oba waayo merchant code yiyo wa MTN *6563 *358 *65 ng'onyiga yes tekemu omuwendo gwa sente ne pini message ngenda gireceiving wano nti owaddeyo. Oba Airtel nga gutunula screen yo bigambo insha Allah bagenda kukuleetera procedure gyoyitamu okuwaayo. Zam Nakayinga nawe obubaka obutuuse. Saba naye Allah akusukkulumye akuwe enkizo nga we yasukkulumya ennaku zino. Mastura Nansobuga obubaka butuuse. Saba Allah naawe akusukkulumye nga we yasukkulumya ennaku zino. Ahmed Kizito obubaka butuuse. Saba Allah akusukkulumye akuwe enkizo nga we yawa enkizo ennaku zino. Fule wa nkizo mu duniya nga we yawa enkizo ennaku zino. Kurthum Namusoke nawe obubaka butuuse mashallah. Rajab Musa bakabutuuse. Nsaba mwenna aberekereza Allah abasukkulumye nga we yasukkulumya ennaku zino mu nnaku esigadde mu nnaku ezikola omwaka. So Allah kyagambye nti liyashhadu manafi'a lahum. Mulabe mujulire nammwe mujulire emigaso gye yagiteekamu. Mujulire emigaso Allah gye yateeka mu nnaku zino. Manafi'a lahum zijjudde ebirungi. Nammwe muherolere ku migaso Allah gye yawa ennaku zino. Migaso ki? Allah twanukuliramu edduwa zaffe era tugayaala nakusaba Allah musabe agenda bijjawo bitono gyali. Wadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Mulimu okusala okuyiwa omusaayi okusala noga nti nsaze ku lunaku olwa yawmul Eid yawmul hajjul akbar. Mulimu okusala ebyo n'ebirungi bijjudde mu nnaku zino. Mu nnaku zino wandiweereddemu zaka gwatannagiwa mwaka mulamba kyabbeeyi kyankizo kuba tumalako mwaka gwa busiraamu kyoba omanya. Tuli mu mwezi ogusembayo ku kalenda y'obusiraamu. Tuli mu mwezi ogusembayo ku kalenda y'obusiraamu. Okubeera mu mwezi ogusembayo kalenda y'obusiraamu webaleemu mu mwaka omulamba zaka ogiwadde. Yita abawalimu
olwaleero ebimu ku bitusibyeko ennaku n'embeera okwekwata okugayalirira empagi eyo okugaana okuwa zaka katuli mu kumalako mwaka beeramu abo abawa zaka tuyite nti bannaye Salam Charity ab'ekitongole kya Salam Charity bannaye mujje mumbale zaka yange mwaka omulamba muzine ennaku ezibbeeyi ennaku ezisinga enkizo Allah zawadde enkizo olaba otya wezibanga zennaku zoweereddemu zaka etayina kyekujjako okujjako Allah okwongeza kuba definition yawe tugiraba era ogenda mu bitabo byonna n'osoma ebitabo ebya zaka baabu zaka ma huwa zaka ziyukira Sheikh Nuh Muzata bate nga tusomesaawo ku Bilali omulyango gwa zaka gabannange ekiyitibwa zaka annama wa ziyada ekigendererwa Allah kwongera birungi na mikisa ketunuulira zaka ogiweereddeyo mu nnaku ez'emikisa kuba ku nnamba ya Salamu otuyite tukuyambeko tuge nti kuba Allah kyayagala mirimu gye tukola nga tumalako omwaka guno mweguli ogwa zaka Allah kyayagala ayagala 2.5 mu maali yo mu dduuka lyo kale tugeze otunda tugamba osuubula sipeeya mu sipeeya gw'osuubula okubala zaka tusooka ne tujjako sente ze wasuubuza ne tujjako sente we ziba z'owereramu abaana ziva omwo ne tujjako renti w'edduuka ne tujjako woba gy'osasula sente ozijja omwo ne tubijjako ne tugamba ofisizaawo ki nfisizaawo miliyoni 2 ofisizaawo miliyoni 2 mu miliyoni 2 Allah ayagalamu 2.5%. Mu miliyoni 2 mwaka omulamba Allah ayagalamu emitwalo 5. Wegiti mitwalo 5. Ketuli mu kumalako mwaka tuli mu khairu ayami dunya ennaku Allah ziyawa enkizo ennaku ezisembayo ezimalamu ezimalako omwaka noga nti kampeeyo zaka mu maali yange so mu mbeera efaanaganako ekyo naawe atannawa zaka jiwe mbadde nakayogera ku maama wange mukadde wange ajati Zainabu Adam n'atuuka asoose n'atuuka n'50,000 n'amala ate n'akomawo ogwokubiri n'emitwalo 2,100. Saba Allah ayongere okusukkulumya bbanga lyonna akufuule wanjawulo mu nsi ng'erawo oli ow'enjawulo naye omuntu aba wanjawulo n'okkiriza nti oyo wanjawulo aniriza abantu bonna mu kuwaayo y'oyo mirimu gya umma y'oyo kale kwegamba Allah nga wakuwadde enkizo ate ayongera okusukkulumya bbanga lyonna. Mbadde era ndi awo ne muganda wange Omar Wanyonyi naawe ebbanga lyonna tolikangayo kuwaayo era buli wembeera wano naawe erinnya lyo lijja era nga wenna bagambye wali nti ekikola amawulire kasita siraba linnya lya maama wange ajati Zainabu Adam kinkolera amawulire nga kibadde kitya leero naye ate we lijja kyo kyafuuka kya bulijjo. Bilal Senyonga era gwakyasukkulumya ajati Zainabu Adam n'emitwalo 2,100 amuza omusinzeeko nusuru 10 amuza Kongo. Bilal Senyonga ye n'atuuka n'omutwalo ali mu namba 4 kubanga namba 3 erimu Majid Salim mukakaaga. Muganda wange Omar Wanyonyi naawe awo otuukidde n'endaba mwanyinaze Zam Nakayenga naawe obubaka bwo butuuse. Saba Allah bantu mmwe abasukkulumye mwerekereza mu lunaku luno olw'ekitiibwa. Saba Allah nammwe abawe enkizo abasukkulumye nga we yasukkulumya ennaku zino mu nnaku Allah zasinga okwagala. Wetugenda ku birala
ku nkizo eri mu nnaku zino biki amal n'enkizo Allah zawadde emirimu ki gye tukoleramu mulimu siyamu okusiiba gimu ku mirimu emirungi gye tulina okwekwatako mu nnaku zino okusingira ddala olunaku olwa arafa siyamu yawmu arafa ihtasaba ala Allahi an yukaffira sana allati qablahu wa sana allati ba'dahu nga wenagga nti Allah kusonyiwa ddala olwa arafa Allah kusonyiwa ennaku ezasooka emabega ennaku omwaka mulamba n'omwaka ogugenda okujja mu maaso awo so tulekwateko balaganda bange tusiibe tukole kyonna kye tusobola togayaala twejjemu obunafu ennaku zizze ziyinza obutakusangawo oyinza obutafuna chance ejjamu za mwaka guli gujja mulala ne lwaki weegayaalirira eswala eganye okusaddaaka kukalubye mutima gukalubye gayasijja saddaaka naye nga ate swadaka eno gy'osaddaaka Allah gyayisizaako ate n'akusumulira ebirala ebikutte ganye lwaki weegayaalirira lima takun ghafilan lwaki weegayaalirira lwaki weeteekako obugayaavu wakad wajadta fursatan ng'ofunye akakisa olwaleero ali mu kabuli yategeera gwe ekyebbeeyi ky'oyina okubanga Allah akusangisizaawo ennaku zino naye ogayadde eswala ekulemye eyajjamu eganye okusaalako baadiya kabliya biganye okusiibako kiganye okukola omulimu gwonna omulungi guganye ogendako eri bakadde bo bayisa obulungi obalabirira kiganye kati mulimu ki ogenda okukola kiki ogenda kuganyulwa otya ogenda funa otya wenyweze wejjemu obugayaavu nga tonnatuuka ku kiseera oyina taajun oyina engule ey'obulamu tonnatuuka ku kaseera kali muganda waffe ali mu ttaka kayayaaniraga nti Allah nzizaayo chance eyo ngikozese gwe chance ogiina oganya ogikozesa wakhir da'wana nsaba Allah mwenna ababaddeko abawe ekiro ekirungi nsaba Allah ffenna tutuuse mu lunaku lwa arafa atuteekemu abo bagenda okufunamu ebirungi Allah nsaba atuteekemu abo bagenda okwanukula edduwa zaabwe zonna mu lunaku lwa arafa mwenna abawaddeyo nsaba Allah abawe enkizo abasukkulumye ebbanga lyonna abasitule amadaala gammwe wakhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu alaikum ورحمة الله وبركاته